nti amulinako akakwate abaliwo bonna mikwano gye kati omuntu oyo waafa sente ze zigenda mu ggwanika ly'obusiraamu kati abamanyi ne bagamba zigendayo mu ngeri ki zigendayo nti eggwanika ly'obusiraamu liba lisikidde emaali ye oba abamu ne bagamba nti liba ligisikidde abamanyi ne bagamba ekigambo ekituufu baitimaali muslimina tesika wabula eterekebwamu buteekebwa maali ey'omuntu atalina amusikira. Then ne tutunuulira al islaamu ala yadi shakhsi okusiramukira ku mukono gw'omuntu. Omuntu yenna bw'aba asiramukidde ku mukono gwo ne tusiŋŋaana nga mu bantu be bonna teri yayinza musikira wabula gwe eyamusiramula oba gwe yasiramukira ku mukono gwe nga gwe wekka gw'oliwo emaali y'oyo omuntu ogisikira olw'akalungi ako ke wamukolera ak'okuba nti obusiraamu bwe Allah yabuyisiza ku ggwe. Kaakati eshariya ekukkiriza okubeera nga emaali y'oyo omuntu ogisikira gwe wasiramula. Wakadhalika takallamna an al-iltiqaat okulonda al-luqat bye bintu ebiba bisuuliddwa ne birondebwa. Kati iltiqaat kwe kuba ng'olonze omwana oli n'alonda omwana n'amukuza abaffe omwana oyo senga aba afudde gwe walonda obulonzi oba wamujja mu bitongole ebirabirira abaana n'ogamba nti aze mumpeeyo omwana omulabirire n'okola nabo endagaano ne bamukuwa. Kati bw'omulabirira n'akula senga afa ng'abadde n'ebyobugagga omuntu oyo osikira ebyobugagga bwe oba tobisikira? Bagamba tutya ku ensonga? Wal aqrab annahu yarithu bihi, ekisemberedde okubeera ekituufu kwe kubeera ng'omuntu oyo yalonda omwana oyo n'amukuza era naye amusikira bisharuti nga kuliko akakwakkulizo bw'aba talese mukyala wadda omwana. Naye bw'aba alese omukyala n'omwana gwe yamulonda n'omukuza olwo batokyamusikira oba ovuddemu awo omwana aba akusinza obuzito n'omukyala okujja nga wabadde bubezi kafikka ne bakasukirayo akawawaatiro k'enkoko n'ogendera awo naye enkoko nkulu oba ovuddemu n'entwingiri oba ovuddemu wabula akakuba amazzi bwe kaba nga kafisseewo awo bakola ki ke bakasukira baga tigendera awo ngeri gye wamulonda n'omulabirira. Kasobola osigalawo ddi senga oyo omufu oyo alese mukyala n'aleka na mwana wa buwala awo kasobola osigalawo ako tekaba kakuba amazzi kubanga omuwala atwalako nisfu then n'omukyala naye n'atwalako thumunu n'omukyala aba akyaliyo naye aba agenda kutwalako thumunu. Kaakati awo akasigaddewo awo kebakola ki kebakuweereza. Ezo ensonga abamanyi bazaawukanamuko tizeezo. Tayib, wa amma al-yawm darsuna al-yawm darsu yaffe ey'olwaleero gye tusembyayo qabla an nadkhula fi shahr Ramadan huwa mawani'u al-irth, ebikujjamu mu busika ebiziyiza omuntu okusika. Tubadde tulaba ensonga ezikuleetera okusika, qualification z'okusika. Kati zino zibeera disqualification ekyo kyennyini. Kati bino biba bikujjamu bwe wabeerawo ekimu ku bino nebiri byonna ebyogeddwa ne bibeerawo ebiri, oba oli mukyala we oba oli mwami we oba oli wa luganda lwe oba wali muddu we gwe wamuta oba ebyo byonna nebibeerawo naye newalabikako ekimu ku bino ebisatu ebigenda okwogerwa gwe mu busika oba okoze eki oba omaze okuvaamu. Babiyita mawani'u al-irth, ebigaana omuntu okusika. Naam, era owarrahbiya tujja kulaba obujulizi bwe yaleeta kweza ensonga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala soma dirisa tabi المانع في اللغة هو الحائل بين الشيئين، أما في الاصطلاح ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه
وجود ولا عدم لذاته عكس الشرط. نعم الشيخ يغامبا المانع في اللغة ekikuziyiza ekikugaana mu lulimi olwarabu alhailu baina shaiaini kyekintu ekyekiika wakati w'ebintu ebibiri ekibayita maniu kullu ma haala baina amraini au baina shaiaini yusamma maniu buli kyonna ekyekiika wakati w'ebintu ebibiri baga kino kyekiziyiza kino kyekiremesezza pasawabeerawo ekyekiise wakati kibayita maniu mu lulimi lwarabu wamma fi shari ate mu mateeka g'efiqhi agaffe aga shariya bo bagamba almaniu fi istilahi ma yalzam min wujudihi aladam kyekyo nga bwe kibeerawo ma yalzam min wujudihi nga kyatteeka buli lwonna bwe tukirabirako aladam okubeera nti ensonga tegenda kubeerawo wonna wekibeererawo wabeerawo al adam togenda kufuna togenda kugenda togenda kulya togenda kufuna al adam baita al adam adamu husul al matlub togenda kufuna wala yalzam min adamihi wujud wala adam lidhatihi yaqsu ash-shart opposite ya shart wa wasuma shart shartu taarifu yayo bwogikyusa yeeno eyamaniu nagamba wala yalzam min adamihi wujud wala adam wala yalzam naye si kyatteeka ate min adamihi nti buli lwatabeerawo kikuziyiza wujud bano tuba tutegeeza nti olina okusika wasobola okubeera ng'omusika waali nga tewalina kimuziyiza naye ng'emmaali yeteriimu kati tekitegeeza nti buli lwobeera tewasse mathala nti olina kufuna bufunyi osobola okuba tekitegeeza nti buli lwatabeerawo kikugaana olina kufuna naye ng'ate ki ekikugaana bwe kibeerawo tolina kufuna naye ate si tteeka nti buli lwe kitabeerawo olina okukola ki okufuna direct wala adam kharaja bihadha alqaid alshart fainahu yalzam min adami aladam kubanga yo shart buli lwetabeerawo wala adam lidhatihi alaqatu baina almaana allughawi ebyo webiri طيب tugende ku biriwo naam mawaniu lirithi thalatha ebijja omuntu mu busika biri bisatu byokka ng'era Sheikh Ibn Uthaymin bwe yagamba ilmu lmirathi thulathi irimu yebyobusika etambulira ku bisatu eva tetera nnyo kugenda wala bisatu arukanu ssatu shurutu ssatu mawaniu ssatu buli wamu ojja kulaba ssatu kati n'agamba nti mawaniu lirithi ebijja omuntu mu busika thalatha biri bisatu awalan ekisookera ddala alqatlu kwekutta دليل اعتبار القتل مانعا من الإرث قوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث شيء والمقصود في ذلك سد لذريعة القتل. نعم ensonga esooka mu nsonga ezijja omuntu mu busika alqatilu okutta almuraadu bilqatli almaniu min alirthi ekigendererwa mu kutta okujja omuntu mu busika القتل المؤثر في المنع في الإرث هو القتل المضمون وهو ما أوجب قصاصا أو دية أو كفارة وهو العمد وكت omuntu ng'agenderedde okutta omuntu ng'ogenderedde وشبه الخطأ n'okubanga kwefaanaanyiriza kuli wakati w'okubanga alinga abadde akoze ensobi ate alinga agenderedde okutta okubwe kuti شبه الخطأ kuyinga akozeemu ensobi okwo nakwo kukujjamu walkhatwa wama jara majarahu okufaanana okugenderera okulinga okugenderedde kwe kutya mathala singa omuntu abadde ne taata we oba mathala nga batema muti
oba batema ennyama. Kaakati omuvubuka aba atema bw'ati n'atemamu ensingo ya taata we n'afa. Kati bw'ojjewa shariya baga naye ono afaanana ng'agenderedde, kale wadde baadde batema nnyama naye ng'ati otiraba ekiso kibuuse kitya ne kijjirako ddala ensinga ate neevaako. Kati shibul khata kifaananamu ng'ensobi ate kifaanana nga shibu amdi, alinga akoze eki agenderedde. Ate basankuwa ate embazzi n'agitema ku mutwe gwa muzeeyi. Kati kizze kitya? Kati abashariya baga tetubamuwa katagenderedde naye tetujja kukakasa nti tagenderedde. Ayinza okuba afunye bufunye ka chansi nagati kamumalirize. Kati eyo shibu amdi efaanana nga agenderedde, bamanyi bagamba naye oyo takola ki? Tafuna. Kubanga shibuhu al amdi kyebaba bagamba shibuhu al amdi efaanana nga agenderedde, bagamba huwa istimaalu ma yuqtalu ghaliban fi halati al khata. Eyo bayita shibuhu amdi, huwa istimaalu ma yaqtulu ghaliba fi halati al khata. Kwe kubanga ala gy'okozesezza etta naye nga okikoze mu butanwa. Kati shariya yeetunuulira nti kale wadde akoze mu butanwa naye kino kyo kyakozesezza kino kikola ki? Kitta. Kati ate waliwo shibu khata nga kifaanana nga agenderedde nga mutuufu nsobi. Wa huwa istimaalu ma la yuqtalu ghaliba, ye muntu okukozesa ekintu nga ebiseera ebisinga tekitta, ng'akagga aka bulijjo. Omuntu abadde akuba omuntu akaggo, ebiseera ebya bulijjo kimanyikiddwa nti akaggo tekakola ki? Tekatta muntu. Naye singa omuntu bamukuba n'afa, bagamba eyo shibu khata, efaanana nga mutuufu ensobi, era amusse mu butanwa. Naye ono akozesezza ejjambiya, emmundu, embazzi, yo baga shibu amdi, efaanana nga agenderedde. Ate kiri afaanana nga akoze ensobi, kubanga kyakozesezza tekitta, naye ono afaanana nga agenderedde kubanga kyakozesezza kikola ki? Kitta ghaliba. Kati so omuntu wabeera nga assa omuntu yenna gw'abadde ayina okusikira mu nzita yonna gy'aba amusseemu, abamanyi ne bagitunuulira nga tetegeerekeka bulungi, omuntu oyo tasika. Addaliilu ala dhalika, obujulizi ku kyo, dalilu al-awwal qawluhu sallallahu alayhi wasallama, omubaka alayhi salatu wassalam yagamba laisa lilqatili min almirathi shay, omuntu yenna bannanga asse talina kintu kyonna kyafuna ku byobusika. Omuntu yenna asse, omuntu gwasikira talina mugabo gwafuna ku byabusika. Addalilu thani, obujulizi obwokubiri, obujulizi obwokubiri, anna man'a al-qatl min al-mirasi lisaddi dhari'ati al-qatli. Oba owandiikawo lisaddi dhari'ati al-qatli, olwo eshariya yagendereramu sadda li dhari'ati al-qatli, okuggyawo amakubo gonna aganaatwala abantu okutta bannaabwe. lialla yataajjala alwarithu al-irithi fayaqtul muwarritha. Okiraba? lialla yataajjala alwarithu, abasika baleme kwanguyirira kupapanga al-irth, olw'okunoonya ebyobusika, fayaqtul muwarrithahu, neyeekanga ngasse omuntu gw'alina kukola ki? Okusikira. Mu njogera endala bawandiika ne bagamba nuamiruhu binaqidhi qasdihi. Wandikawo obujulizi obwo, nuamiruhu binaqidhi qasdihi. Nuamiruhu binaqidhi annaqdhi binaqidhi qasdihi, tukolagana naye mu butatuukiriza kigendererwa kye. Nuamiruhu binaqidhi qasdihi, tukolagana naye butatuukiriza kigendererwa kye, kubanga ekigendererwa ky'okutta abadde ayagala kukola ki? Ayagala kugabana. Si bwe kiri kyekimuleetedde okutta taata we, okutta maama we,
oba okutta omwami we oba mukyala we asobole okugabana. Kati nuamiluhu binaqidi qasdi, naffe tukolagana abeshariya butatuukiriza kyabadde agoba, kubanga kaida egamba man istaajala bishaiin qabula awanihi uqiba bihirimanihi. Ekitegedde eyo kaida nayo giwandiikewo, man istaajala bishaiin qabula awanihi uqiba bihirimanihi. Omuntu yenna apapiriza asobole okufuna ekintu ng'ekiseera kyakyo tekinnaba kutuuka, aweebwa ekibonerezo kya butakimuweera ddala. Ekitegedde man istaajala bishaiin qabula awanihi. Omuntu yenna apapiriza ayanguyiriza afune ekintu qabula awanihi, ng'ebbanga lyakyo ery'okukifuna terinnatuuka, uqiba bihirimanihi, aweebwa ekibonerezo kya kukimummira ddala. Era eddaffe abaakulira mu byalo, omwana bwe yabbanga mu nva emisana awo ne bamusinga ng'akuttemu omuwula, ekyennyanja baba bakimutumye okkireeta n'akituusa nga asokoddemuuko omuwula gumu gwokka bwe guti, tebamunyega nga bo bafumba nga kuba bamulabya ddala wano Sula yamugoddewo wano si kumenyeka kwa bulijjo kuno nti kyamenyekedde ku gaali, era bamanya wano Sula yamenyeewo. Ati bo tebanyega nga bafumba bulungi, nga bafumba ekyeggulo, ate enva ennungi baatiranga zirya kyaggulo. Okulya enva ennungi emisana tubisanze eno mu kibuga, naye enva ennungi se baaziryanga kyaggulo, oba beepenanga bagenyi. Oba baalina taata kubaawo, kisoboka. Enva ennungi se bwe tebaaziryanga misana nga omuziri otya, pozi nga zaafisseewo bufisi, naye ezo mwazirindanga kyaggulo, nga zijja kyaggulo. Abantu bonna weebali tewaliiwo gaayibu, egundi yabuzeewo. Kaakati okutuuka okugaba bwe baabanga bamusaasidde nga bamuteeramu supu omwereere, olwo nno nga bamusaasidde ennyo amuteeramu kasupu kere nga temuli gundi, tebagiragira ati nga mulugunya maama wanneerabidde, asikwerabira gwe yiyo wagiridde ng'oleeta, eyo wagiridde ng'oleeta, tewalabye nti walidde, ati nga bamugiramu awo mu ddiiru ng'aviiramu awo, olwo atagenda gikwatako. Kati kyekyo ne shariya kyekola, man istaajala bishaiin qabula awanihi uqiba bihirimani. Omuntu yenna bw'apapirira afune ekintu ng'obudde bwakyo obw'essalira tebunnatuuka, abonerezebwa na butakimuwa. Era kyova olabanga eshariya n'omwana waladu zina baagaana okumuwa omusajja amwenze, bagendereramu eyo kaida eyo. Eyo kaida gye bakozesa okugamba nti waladu zina la yarithu, omwana w'obwenzi tasika, n'oyo omusajja amwenze tamugaba. Akristi imaamu yaaba amugaba, kuba nabbi yagamba sultaanu waliyu man la waliya lahu, omukulembeze yagaba atalina amugaba. Kati omwana w'obwenzi bagaguwa papiriza, okiraba nga tonnaba kutuusa tokoze nnika, ate nga wabadde ebyaddala osobola okukola nnika omwana n'omuzaala muki mwalaali. Kakati bingi ndi wapapiriza bagamba omwana tetujja kumukuwa, kubanga omwana abalibwa nti kyabugagga. Eno ewaffe mu shariya omwana abalibwa nti property, omwana abalibwa nti kyabugagga, kati tebajja kumukuwa. Era y'ensonga lwaki omuntu bw'agenda n'ayenda wa neighbor era tebamuwa mwana, ne wajja nga amufaananga n'ebitege. Tulaba ebitege bino, ebitege bya Sula ddala n'ebbango lino lya Sula byonna, ne waaba amufaanana buli kintu kyonna nga yamumalayo. Teri akola ki? Sebo n'ebitege, gutulaba n'ebitege. Wali waja Kamadi olabayo ebitege byawali, abaana bawali bonna balinga taata waabwe, teri bonna babitege, teri. Ne waaba amufaanana atya, mu shariya takola ki? Tosobola mujjayo wa neighbor, era asika wa neighbor, era amateeka gonna abewa neighbor baganda be bonna abali eri baganda be bonna. Tomusongamu wadde olugalo bwoti, gw'omutunulako butunuzi bwoti n'otambula makubo go n'ogenda. Tobanja mwana wa neighbor, kuba shariya ejja kubuuza ebibuuzo bingi. Kati wamufunayo ote wa neighbor? Ajja atya wa neighbor okubanga wuwo? Tokiraba, tolina bwojja byano. Ajja atya okuba nti ali wa neighbor ate gwe okireyiminga nti wuwo? Tekisoboka. Era olaba beekuzaakuza bafuna obukyalo obukadde busenga bujjajja bwe bugenda nga busooba. Mwana gundi oyo wabakati oyo, weeno waffe, weeno wammwe atya. Okiraba, bafuna obwekazaakaza kazi kakadde ka myaka 89 kajja kamusonga mu oyo waffe ono w'ebitego oyo weeno
tebamwa kati. So omuntu yenna okutta ekyo kikolobero kinene, ate hakikata bibaawo nnyo. Abantu bangi abaana beegatta ne bamaama ne batta bataata ba. Abagagga bangi abamanyikiddwako n'abamanyi ennyo, abamu ku bagagga abali ku toopu, owulira emisango gye giri eyo mu kkooti, emisango gyetooloolerawo ku baana. Abaana omukyala alabika yapanze, bangi emisango mugiwulira mu kkooti gyeki egy'enjawulo, ng'abaana basse taata waabwe oba omukyala yasse bbaawe. Waliwo mwaka 2013 awo twali tusoma Saudi, nenkomawo mu wiiki emu nensoma amawulire nga mu wiiki emu mwalimu abakyala 7 nga basse babbaaba. Omulala yamwokera ku mafuta n'akoleza emmotoka ku petrol station n'amulookingiramu, omusajja n'ajjira mu mmotoka, kazi n'adduka. N'abalala bangi nga batta abaana. Omulala yali weewafeeyo Masaka mbuulire eyo, omwana nga amaze n'okusoma Malaysia, asomye Malaysia n'afuna ne masters. Kati bwe yakomawo awaka, taata we yali atunze nno akapoloti busente bwenkana millions 8. Kati imagine omuntu asomye n'ofuna degree esooka n'ofuna n'eyokubiri, millions 8 okulaba nga kinene nnyo. Kakati millions 8 oyo omwana nakkaanya ne maama we, ekiro ne batta muze, n'atwala ezo ssente millions 8. Bamutisa ki musekuzo namukuba bamukuba. Era waliwo awo ekyana binabyana bibeeraawo nga biringa ebitayogera bwe bityo, kye baasooka okuba omusekuzo ne bakipakira ebigoye mu kamwa ne bakisindika wansi w'entebe ne balowooza kifudde. Kati kumbe tekyafa. Kakati bano abajja ekiro enkeera okunoonyereza, bakisanga ekyana kiri awo kiyiriitira. Kati bakibuuza nekyogera nekigamba gundi ne maama be bakubye taata, nekiboogera. Bwe batandikira okunoonya, bagenda okunoonya omuvubuka, bamukukumunula mu ssabo ng'ali eyo mu ssabo, ssente omusawo mbo asiba omusango ne ssente aziyina. Kyolaba omuntu bw'akola ezzambi limu lizaala amazambi amalala nga 10. Kati laba wuuyo agenze mu ssabo, agenze mu shiriki, atandikidde kutta, avuddewo agenze mu ssabo. Bamusanga ne ssente aziyina abazitonyezzaako zonna omusaayi, mbu omusawo azisiba omusango. Kakati abantu bwe batyo abatta abantu be balinako obusika mu shariya tebafuna. Oba omukyala yasse bbaawe oba abaana be basse taata waabwe nga balaba ebintu abiruddemu, bonna tetubawa, bonna kasita tukakasa nti bonna babadde mu lukwe. Buli yenna abadde mu lukwe yeefaananyiza nti alina akakwate kufa kwono, yenna tafuna emaali eyo. Anti kati tunoonya abasigadde abaddako kati awo netugenda nga twongerayo paka tutuuka ku baiti al-muslimiina. Abamanyi okumanya bagenderera nnyo ekigambo ky'okutta. Olukiiko lw'e Saudi Arabia lwabuuzibwa ne ku muntu omwana asse taata we nga babadde mu accident. Omwana yabadde accident, omwana yabadde avuga taata we, nekisiŋŋaanibwa nga taata yafudde, omwana ono asigadde. Kati baababuuza omwana ono asigala atya? Baagala kuzibikira miwaatwa gyonna, kuba omwana asobola okugitwala endiima n'agenda kati wano muzeeyi agira n'amuteekayo ye n'amukamu n'agweri n'avaayo ng'awenyera giraba. Kakati oba amenyese mukono ng'amba nti ye muzeeyi mumaze emaali tugenda gikwata. Kati olukiiko balubuuza. Kati waliwo fatuwa wano gye lwawa naye sheekhe yagiteekako taaliiki. Olukiiko lwawa fatuwa ne luga nti al aqrab wallahu a'lam al qatlu khata'a, senga aba amusse mu butanwa, okutta okw'obutanwa, la yumna'u li irith, tekugaana muntu kusika, li anna allaha qad afa
watajawaza an hadhihi al-umma al-khata'a wan-nisyan. Kubanga umma ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yonna gitwaliza wamu, Allah yagisonyiwa ebintu byebekoze mu butanwa ne mu kwerabira. Kati waba akoze mu butanwa talina musango. Wa hadha yaqa'u kathira. Era Sheikh yaga nti olukiiko lwali luddamu ekyo kigwawo emirundi mingi, accident omuntu omu n'awona omulala n'afa. Wa kathira n'emirundi bila qasdi nga tewabaddewo ekigendererwa kyonna. Ka hawadithi fi sayarati, nga accident ze sayarati allati aftat hay'atu kibar al-ulama bitawaruth fiha. Olukiiko lw'abamanyi lwa Saudi lwasalawo ne lugamba abantu abo basikirangana. Naye Sheikh wano be yatusomesa yateekako akakwakkulizo bisharuti, nga kuliko akakwakkulizo ak'okuba nti nno ki nanzuru fi taqriri al-murur. Tumala kutunula mu lipooti ya poliisi ebadde egamba ki? Nanzuru fi taqriri al-murur. Tumala kulaba lipooti ya poliisi egamba ki? Bwegamba nti omwana yabadde atamidde, tagenda kusika. Bwegamba nti yabadde avuga nga talina bisaanyizo, tagenda kusika. Bwegamba nti yabadde avugira ku sayidi eteri ntuufu, tagenda kusika. Abasse ba okuvugira taata ku sayidi eteri ntuufu, lwaki omuvugira ku sayidi eteri ntuufu? Gwe mukadde lwaki omuvugira ku sayidi eteri ntuufu? Tokiraba ffe tunakikakasa tutya tewayagadde kumutta, omutunuza mu tulera eziva eri. Tekisoboka. Oba wagenderedde okumutta, awo tubakuwa kantu konna ovaamu buvi. So okutta kuno abamanyi bakutunuulira, ne bwe kubeera okwo tumala kutunuulira accident, report ya poliisi egeyogera ki? Abadde ayisiza wakyamu. Bagamba ogwo omusango gugwe yasse taata we agenderedde okumutta, lwaki oyisiza wakyamu nga olaba bakugaana okuyisizaawo? Okiraba kati ebyo byonna byonna biyingiramu alqatilu almani'u min al-irthi, okutta okuziyiza omuntu okubeera ng'asikira munne. Ensonga ey'okubiri, ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. Naam, ensonga ey'okubiri eno nno kalumanywe era wano e Uganda. Eno nno eriko okulya n'okukomba essowaani e Uganda. Eno ensonga ey'okubiri, ikhtilaafu ddiini, okwawukanya enzikiriza. Kubanga abafumbo bangi weebali wano e Uganda. Ng'oli musiraamu, omukyala gwazaalamu abaana si musiraamu, abo bangi nnyo wano weebali. Abafumbo babiri naye nga baawukanya enzikiriza. Era kyobola kakati kiri kyetwayogerako wano, waliwo yali ambuuza ku masala g'okuwasa bakitaabiya. Ne mbagamba nti okuwasa bakitaabiya abayudaaya n'abanaswala bwe baba ddala weebali, kuliko era n'amateeka amalala ge mulina okugoberera. Mugamu ku mateeka ge mulina okugoberera nga muyingira obufumbo obwo, mukimanye nti la tawaruthu bainakuma, tewali kusikiraŋŋana. Ekyo nakyo mukimanye. Ne mbogerako n'ebirala bingi bye twayogera wano mu darusu yali wano wenyini. Kakati gwe buli lwoga njaga kuwasa mukyala ali mu ahli kitaabi, tayib ddala bw'onoowangala naye n'omuzalamu abaana 5 n'ofa, gavumenti nekkiriza mbutafuna ku maaliyo, oba abooluganda b'omukyalo oyo basobola okukkiriza nti tafuna ku maaliyo. Okiraba n'aba gavumenti owa administrator general basooka kuyita ani? Namwandu. Si bwe kiri? Bateeka kuyita namwandu. Kale ye abaana bayinza okukkiriza nti kale maama waffe babadde baawukanya eddiini ne taata, naye ebyobusika byo tafuna maama kati tulinde tugabane dda wabbali basobola. Maama okimanyi tewali wa ddiini ya taata, kale gwe sooka tulinde tumale okugabana. Abaana maama tababoggolera, kwesula oŋŋamba ki? Addamu okwogera, sula addamu okwogera, kwesula ondaba mukamwa.
waliyo twatandikira waliyo ate waliyo ate waliyo bakiraba senga nakutuulira enza nokutiisa senga nakutuulira kulizo aliko ABCD aliko obuwakati lw'obulala tulaba abasajja baba kambazuulu kangeri kabatwala okukola ebintu bwe bityo ng'amanyi nti kino nkiyingiridde naye agenze bino si kyaddenja n'ayingirawo ng'akimanyi amateeka ga Allah agasinga gagenda kudobonkana. Omukyala tagenda kuba mu maka ge ng'asaala, omukyala tagenda kuba mu maka ge ng'asiiba kubanga eddiini ye si yeeyo, si bwe kiri. Bo basiiba ngege n'alya mukene, kiraba kati mwe musiiba lunaku lulamba, si bwe kiri. Basiiba ennyama n'alya embuzi. Kati okusiiba okwabwe kulala ate gwe omugamba kwekalanga mbukuva kugundi ku fajiri simanyi pa gurubu shamu kati ebyo biki tetabisiibayo, si bwe kiri. Akati ate yafumba awaka, afumba kasepiki afumbamu embizi ye ate alina okusiikira ebibumbe ebyokusiibulukuka. Kati oluusi taba na budde bwoza sepiki ate tubeera ffenna ate ahyana yukabbiruni ate olaba siika nga basiika olaba tewali budde bugira butto talina budde buno na butto mpya ajjamu ebigundi nayiwamu ebyagisula alisula ffenna tulya ffenna buli kimu kati ebyo bwabiri abakisiika wamma ate mukozi yasiika n'omukazi ye Rosemary omukozi yasiika. Allahu Akbar. Efiriji wogigulamu wooti erimu obutunda bwa haji n'entende erimu n'embizi n'omwenge bonna efiriji ogirabye erimu ebikodo by'embizi erimu n'omwenge ne waragi erimu entende za haji ajiwa erimu zamuzamu erimu n'akanyama ka haji akasiike akaddako. Haba ne firiji y'omusajja oyo yeewuunyisa. Abantu abo bagala kutwala mu kkomera. Agamba bagala kutwala mu kkomera ne basiba. Kubanga eyo violence. Si violence gye bakola. Eyo violence yenyi. Violence ya byakulya. Kola violence. Ekintu kikkirizika naye gyebiri. Bw'osobola omugobyamu ecupa ze nga musula wamu. Bw'ozimugobyamu otya naye oyogera otandika otya. Haji no ngenda akompola. Va ku bintu byange. Sirumba bibyo nawe tolumbagana byange. Buli omu alina ekimusanyusa. Basiramu banno wali tobalaba. Nga todda mu ntebe nga togira oti oba olina akalaadi ng'ogyayo akalaadiko. Nga weesunyisa akalaadi. Nga tolina na imaani ekulimu olya obulaadi osuna bwa bwereere. Kati ebyo abantu ku baddi nti bagifa bo bala bye baagala bye bakola. Kati ogwasa otya omukyala bw'ati mugenda kuwangala mutya? Tasaala tasiiba ebyokulya ebimu temubigatta okiraba la ilaha illa. Kati gogenda kuwangala naye otya? Abaana baanya n'abayigiriza okusaala ani abakubiriza oyo asobola obbakubiriza mugende musaale tasobola. Kati idhan ikhtilaafu ddiini okwawukanya enzikiriza bwe mwagala muyingirira obufumbo obwo ettabbo egudde. Ate nno obufumbo tubali twogera ku musajja nga musiraamu naye bwe bubeera nga omukyala ye musiraamu ekyo tekibeererayo ddala kizira n'okutta kitta haramu haramaini. Naam. Kubanga nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam al-islamu ya'lu wala yu'la alayhi. Eyo hadith obusiraamu bwe bubeera waggulu tebabubeera waggulu. Wala tankihu al-mushrikati hatta yu'minna. Wala tunkihu al-mushrikina hatta yu'minu. Allah yaganira ddala tekisobokera ddala tekibeeranga nayo era bwo tebufa bufumbo ng'omukyala ye musiraamu omusajja si musiraamu obwo tebuba bufumbo mu sharia era bubalibwa nti bali mu bwenzi. Kati so al-muradu bi ikhtilaafi ddiini kye baali bategeeza mu kwawula eddiini ayyakuuna diinu lwarithu kwe kubeera ng'eddiini y'ono asika gairu diini lmuwarrithi nga si eddiini y'ono gwagenda okusikira ka ayyakuuna
ahaduhuma muslima ng'okubeera ng'omu ku bafumba babiri musiraamu wal akharu kafira ng'omulala si musajja mu isiraamu si mukyala mu isiraamu kubanga ekyomusajja tekiriiyo ekyo wabula ng'omukyala si muki eyo kayidi giteererewo ddala au yakuna ahaduhuma yahudiya eyo tambihi olina giteekawo au yakuna ahaduhuma yahudiya oba ng'omu muyudaaya wal akharu nasraniya ng'omulala munaswara kati ate awo shariya lwaki abo bayingirira abeshariya ebaleke nedda abeshariya ebaleke omulala Museveni sidde omulala mukatuliki abeshariya ebaleke naye ali muhimu bagamba kibaba bategeeza mu kwawukanya eddiini baba bategeeza ekyo bwekito ng'omulala mulokole omulala mukatuliki omulala mukristaayo omulala muprotestant kibaba bategeeza ekyo naye kisigera kati senga babeera abafumbo basiŋŋaaniddwa bwe bati wano kibategeeza mu shariya kati kangikutegeeze nga bawangaalira mu nsi ey'obusiraamu nga yeeramula ng'abantu bonna bafuna ebizibu byabwe bagenda eyo mu kkooti y'obusiraamu kati bwesiŋŋana nga nabo bali bwe bate bagamba nammwe temusikiraŋŋana kubanga nammwe eddiini yammwe si yeemu okitegedde emaali baiti maali muslimina egende mu ggwanika ly'obusiraamu anti amateeka g'obusiraamu bakkiriza gabalamule batuule mu nsi yaago dalilu itibali ikhtilaafu ddiini mania min al irthi obujulizi obulaga nti eddiini ekugiramu ddala mu busika qawluhu sallallahu alaihi wasallama ekigambo kya nabbi sallallahu alaihi wasallam kyagamba la yarithu almuslimu alkafir wala alkafiru almuslima la yarithu almuslimu alkafira aw kuliko fatha ya maf'ulun bihi wala alkafiru almuslima kuliko fatha aw otegedde almuslimu ya dhamma alkafira wala alkafiru atawa alkafiru kuliko dhamma almuslima manya abantu basoma hadisi ezo mu kutubu bako kituuti n'owulira irimu ye hazara mauti nabbi yayogera hadisi eyo olunaku lwe baagenda mu fathu makka lwe baali bagulawo fathu makka kati baali bagulawo fathu makka omubaka alayhi salatu wassalamu atambula ne usama bun zaid nabbi yali amwogera nnyo sallallahu alaihi wasallam kati baba bayingira mu makka kati kyava abuuza nabbi nti ya rasulallah mugenda kuddamu musikire kati ebintu byammwe ebya Abu Twalibi kati Abu Twalibi jukira Abu Twalibi Ali ibn Ali yazaala Ali yazaane Jaafari yazaana omwana omulala bali bamita Uqayl kati Uqayl yasigalayo e Makka ne kitaawe yete yasenguka Ali ibn Abi Twalibi n'asenguka ne nabbi ne Jaafar ibn Abi Twalibi nawe ne basenguka kati Osama agamba nti ebintu bya Abu Twalibi mugenda kuddamu mu bisikire kati nabbi yasooka n'amuddamu ekyo kyamubuuzizza n'amugamba hal taraka lana Uqaylu min almirathi shay'a olowooza Uqayl ayinayo akantu konna ge yatulekerayo nako obusika byonna yabitunda n'abimalawo byonna yabitunda era eyo hadisi abamanyi bagireeta ku hukumu ya okukkiriza okutunda amayumba g'e Makka kubanga bamanyi mwalimu abagamba nti amayumba g'e Makka tegatundibwa gateekebwawo limanfaati almuslimina basiraamu bonna bagaganyirwemu bamanyi mulimu abaali bagamba ekyo kati abagamba nti nedda gatundibwa baleeta hadisi eyo nibagamba olaba nabbi yenyini yayogera n'agamba Uqayl yabalekerawo akantu konna byonna yabitunda kitegeeza kikirizibwa okutunda tayib kati oluvannyuma nabbi bwe yamala omugamba ekyo kati nabbi n'awa hukumu ebuna abantu bonna n'agamba la yarithu almuslimu alkafira wala alkafiru almuslima ng'alinga kati amutegeeza ne bwe byali baddewo kale omusiraamu tasikira atali musiraamu n'atali musiraamu tasikira musiraamu wabula senga wabaawo awadde munne mu bulamu akitwala ekyo kitegedde bulungi taatawo gwe wasiraamu kataatawo si musiraamu n'abaako ebintu byakuwadde ng'akyali mulamu ebintu ebyo bikola ki obitwala oba ekimu ekyokusatu omuntu senga akigaba n'agamba mali yange ekimu ekyokusatu mukiwoyo bakimuwa atali musiraamu nga tannafa n'kimuwa kubanga eyo kigaba kimu kyakusatu mali yange mukijjangamu ne mukiwa ono noono abo bagambye kiwa tubawa ne baba si basiraamu nawe amma bw'amala okukutuka taatawo mugambe kuba abavubuka bangi bamanyi basiramuka bataata bammwe balina emaali kaakati mubagambe nga bukyali musale olukwesikwesi
mubeeko ke mubajjako akuweeyo kakuwa nga akyali mulamu naye bw'afiira awo abaana bali abatali basiraamu bajja okugabana emaali kubanga mwayawula eddiini kiraba mwayawula eddiini kati waliwo abamanyi kye baatunuulira ekyagala mukitegeere nnyo naddala abadduati kibuuzibwa nnyo lumu ne Sheikh Muhammad Quraish Mazinga yampeereza message nga mutuufu ambuuza ekigambo ekyo nagamba mwali munoonyereza ku masala ago munoonyereza amasala ago mulabe ekituufu kiriki kyekiruwa senga omuntu afudde kati n'aleka abaana be bonna nga basiraamu kati oluvannyuma ne wayitawo ebbanga tebannabagaba abaana abalala ne bavaamu busiraamu abaffe abaana abo bafuna oba tebafuna kubanga wano Uganda weekiri nnyo hatta ne wiiki eno waliwo yakimbuuza ne ku Sunday yazze nakiŋŋamba Sunday eno okiraba ate waliwo abasiramuka nga we yafiira tebaali baki basiraamu naye ne bakola ki ogwo muteeko gwa kubiri waliwo n'ogwokusatu waliwo abakomawo waliwo okufuna nebbaluwa yino naddiramu kyengera obusiraamu nabuddamu sekabbosa ye yantoza shahada ekyengera nabuddamu abo nabo nze nali mbalabyeko n'amaaso gange nga bakomawo ne bayingira obuyisiraamu bupya nze nakomawo dda biri nabivaamu dda ebyobulokole kale gali malala ga kivubuka eyo navaayo dda si wamala okukwata ate naddayo abo nali mbalabyeko n'amaaso gange kati akavuyo k'abantu abo abamiteeko esatu waliwo abavaamu naye nga balekebwa basiraamu ne bava mu busiraamu waliwo abasiramuka nga balekebwa si basiraamu waliwo abawulira nti waliwo ekyayabise ate ne bakola ki nabo ne bakomawo ne bayingira obusiraamu kati omuteeko ogusooka be baluwa abaalekebwa nga basiraamu then oluvannyuma ne bakola ki ne barutadda ne bava mu busiraamu abo mu nnamula y'obusiraamu abamanyi bonna bakyegattako bafuna nga baavaamu oluvannyuma lw'okufa kwa taata waabwe bafuna lwaki lianna istihqaaqa tarika yakunu bimauti al insan kubanga okukakatibwako okufuna emmaali kubeerawo nakufa kwono kati we yafiira baali baki fastahaqu liritha bidhalika ne baba nga baali bamaze okukakatibwako okukola ki okufuna hakki yaabwe kati era ebaweebwa eyinza n'obayamba ate okudda olaba gosaamu olaba obusaamu buli obulungi kati gwoli pasita wala okufa naye olaba era tukuwadde kati komawo eno mando seeka kyoyogedde kituufu kankomewo ayinza n'okuddira awo kati abatali olaba obwenkanya bw'obusiraamu bali badde baga nti we tutuukidde okugaba si basiraamu tetubawa naye tugamba itibaaru lirith waliwo yafiira baali baki baali basiraamu nga tubawa kati ate abasiraamu se oluvannyuma lw'okufa kw'oli kyusa bukyusa hukumu eyo yennyini ogivundule bwoti kubanga ono we yafiira temwalinako mugabo okiraba Allah agenda bawa ejjana n'ebbaraka zammwe mugende muli bulungi muli basiraamu naye wano ku byobusika tewakola ki tewaliiwo kantu konna okiraba kati ate abakomawo abo baliko akatuubagiro tomanya kituufu kubanga kati ate omuntu bwasobola okugamba nze nkomyewo kikyoyagala seka busiraamu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah oyinza omugamba tasiramuse akutuulirawo mu maaso go kireeka ki ekikutta gwe mbuli ekizibu kyo naye toli musiraamu kusiraamu ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sala muleeta amazzi nga nezuuli asaala nammwe kati oyo ojjukira hadisi ya Usama we yatta omusajja nga gambye ashhadu an la ilaha illallah nabbi namubuuza ashaqaqta sadra oyanjuluza ekifuba kye n'olaba annahu qala dhalika khawfa min as-sayf nti abadde atya kufa kye kimwogeza ekyo kati tosobola kumugoba ng'agitodde kati awo waliwo akatuubagiro abalala bwe bagaana seeka oyo muyaaye oyo ayagala kutwala maali seeka oyo n'omwenge gumuli mu nsawo ti musiraamu ebigambo ne bitabuka famire yonna n'ekyankalana olw'omusajja akomawo mu busiraamu obupya
abawala bakomawo oyo naye bazaala n'abaana waliwo eyajjanga n'abaana abayina abo basi basiraamu baana wadde nabazaala mutali musiraamu nze ndi musiraamu guno gwe musaayi gwange nze nkomyewo ewaffe ne tutunula ne bitusobera naffe kakati abo balina obuzibu bw'amaanyi kati obujulizi obwokubiri la tawaruthu baina ahli lmillataini afuna bila shakka ate ono omukolo otya anti yakyuka naye ate agambye enkomyewo kubanga yatagalamu awo katono kati tuzeeku asulu nti oliwo yafiira yali musiraamu n'abuvaamu buvi kati alina asulu eri esooka alina n'obusiraamu buno obupya bwakwongeddeko ku fayiro kati alabe kibwomugoba ala asulu oliwo yafiira yali musiraamu kale n'abuvaamu naye ate akulaze nti era mbuzina kati fayiro ye batezitoye njogedde abantu ba miteeko esatu oyo teyali musiraamu oyo abadde muteeko gwakubiri ogwokusatu gwagala okufaanana neki n'ogwasoose bano taata waabwe baafa bavaamu mu busiraamu omuteeko ogusooka tugambye yabaleka basiraamu ne bavaamu ne basigalirayo ddala mu butali busiraamu bwabwe bwe tutuuka okugabana ne bajja mu shariya tugamba tubawa ogwokubiri be batuwa abalese si basiraamu bavaamu oba ab'eŋŋanda ze abaaganda osiriamukira ddala naye bwe bawulira kati waliwo abasajja basiraamu nga balina abaana kati bwe bawulira nti taata yafa ate bawa basiraamu ne bakola ki ne basiraamuka abo tetubawa kati omuteeko ogwokusatu yabaleka basiraamu ne bavaamu mu busiraamu ate era ne bamala ne bakomawo abasoose bakomeddewo ddala yazze ne musapuli gwe yaga nti aze mupe mumundage ekinzijamu naye ono azze n'ekibaluwa anyongere okunyweza ensonga ye ekiraba kati oyo abalibwa nti afuna kubanga al asru yali musiraamu ne wana akomyewo tosobola mugoba nga atudde shahada obujulizi obulala la tawaruthu baina ahli millataini abamanyi bagamba abantu abayina milal ebikolo ebibiri ebyenzikiriza ebibiri nga si byebimu tebasikiraŋŋana milal kufuri wa milal al islam ikhtalafa fi ta'dili milal kufuri aga masala siga amaanyi twayib abasembayo ekisemba gwensonga esembayo si kyekyo naam وأما في الاصطلاح عجز حكمي يقوم بالإنسان بسبب كفره بالله تعالى والدليل على ذلك الإجماع فإنه لا خلاف في أن الرقيق لا يرث ولا يورث وذلك أن الإرث يقتضي التمليك فالرقيق لا يملك لأنه لا يملك نفسه فضلا أن يملك مالا نعم فهو وماله لسيده نعم شيخ yagamba ensonga esembayo arriq okubeera ng'oli muddu oli waba mutwala nga yafuuka muddu tafuna kintu kyonna ku maali obujulizi abuleese n'agamba nti addalilu ala dhalika alijma bamanyi bakyegattako فإنه لا خلاف في أن الرقيق تبين مجاو كلام نانتي ومد لا يرث ولا يورث تسكيرا إلى تسكيروا mwabenganda ze temumusikire erigi yalaga kubanga ye yennyini ne property ye yennyini ne byakola byonna mali ya boss we mwabooluganda temusobola nagamba byayina mugere mubisikire ate naye tasobola kuvaayo n'asikira omu ku booluganda lwammwe wadhalika anna al iritha kubanga obusika yaqtadhi at-tamlik butegeeza kufuna bwannannyini ku kintu warraqiiqu la yamliku ate omuddu talina bwannannyini ku kintu kyonna
liannahu la yamliku nafsa, kuba yenye teyeyinaako bwannannyini, teyeefuga, teyeesalirawo, fadlan an yamlika maala, kati ate kiba tekisobokera ddala okuba nti asobola okuba n'emmaali. liannahu huwa wa maaluhu lisayidi, ye kennyini n'emmaali ye propate yaki ya mukamaawe. Arriqu kitegeeza ki? Ajizun hukmi yakumu bil insani bisababi kufrihi billahi ta'ala, kwe kuba nti ye muntu yateekebwako okuba nti tasobola, ayina okulemererwa, naye nga kwa shariya yakugirwa, eshariya yamukugira ku byalina okukola olw'obukaafu nga akafuwalidde Allah. Okugamba ajizun yakhruju al ajzi hissi mithlu al majnun wassabiy, si byebyo ssebo. Arraqiqu al ubudiyya, bwe buddu, omuntu yenna omuddu. Naam, wal milku, n'okubeera ng'oli mufuge, bamuyinako obufuzi. Jaa fi hadisi ibn Umar, hadisi ya Abdullah ibn Umar, nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba man ibtaa abda, omuntu yenna bw'atunda omuddu oba walahu maalu, ng'ayina emmaali, famaaluhu lilmushtari, emmaali eyo bujulizi bwakubiri oba bwakusatu, emmaali ye ebeerayo yaguze, illa an yashtarita almubtaa, okujjako ng'ono atunze amaze teekawo akakwakkulizo nti mukuguza n'ebyabadde nabyo mbisigaza. Wonna w'otundira omuddu n'ebyabadde nabyo oli amuguze abitwala. Idhan Sheikh warrahbiya yagamba wayumna'u ash-shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilali thalath, riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din, fafhamu falaysa ash-shakku kal-yaqin. Asika wanvu. Wayumna'u ash-shakhsa min al-mirath, wayumna'u ash-shakhsa min al-mirath, omuntu ammibwa ebyobusika, wahidatun min ilali thalath, emu ku nsonga zino essatu, riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din, riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din, riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din, fafham falaysa ash-shakku kal yaqin. Tegeera, ategedde, n'abuusabuusizza, yakiinu tebanga shakku. Wayumna'u ash-shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilali thalath, riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din, fafham falaysa ash-shakku kal yaqin. Ayo ye bujulizi okuva mu rahbiya. Era lyagamba ti ensonga ezireetera omuntu okuba ntasika, qala sahibu rahbiya, ng'ayiwawo wayumna'u ash-shakhsa min al-mirathi wahidatun min ilali thalath, riqqun wa qatlun wa ikhtilafu din, fafham falaysa ash-shakku kal yaqin. Sahibu rahbiya ogenda kumula tebula ku net man huwa sahibu rahbiya, olwokuba faraidhi yenna yamuteeka mu gundi abiyatu ezo yenna faraidhi. Era bw'okwata arrahbiya faraidhi oba omukulu, amatini ga rahbiya abaagala okusoma faraidhi bagabakwasa ku mpaka, era gabeerako n'eddarajati. So hadha ma tayassara lana أن نأخذه اليوم، وسنستأنف الدرس من جديد بالدرس من جديد بعد رمضان بإذن الله تبارك وتعالى. tukomya olwaleero ku nsonga ezireetera ezigaana omuntu okusika, wetujja okutandikira biidhinillah Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba akyatulese ku mwaliiro guno ogw'ensi oluvannyuma lw'omwezi ogwa Ramadaani, duruusu zaffe bwe zinaaba nga zizzeemu. Tukubirizibwa ffenna okubeera nga twetegekera Ramadaani olwetegekera olulungi, olw'okubanga okutuuka ku Ramadaani kyengera kikulu nnyo. Tewali bayinza tutegera bukulu bwakyo okuggyako abali mu ntaana. Abali mu ntaana bonna kati bamanyi obukulu bwa Ramadaani, nga Imaamu Ibn Rajab al-Hanbali bwe yagamba nti bulugu shahri Ramadaani, okutuuka ku mwezi gwa Ramadaani, ni'matun azim ala man aqdarahu Allahu alayhi, kyengera kinene era Allah gaba akigeredde. Baganda baffe abali mu ntaana, وهم الذين صاموا معنا رمضان الماضي يتمنون لو أدركوا ساعة من رمضان. abasimana ffe mwaka gwagwa beegomba singa basiŋŋanyiza Ramadaani. So Ramadaani bw'ebeera nga Allah akusiŋŋanyizaawo n'ogisiŋŋaanawo n'ogituukako ng'oli mulamu, malirira olumalirira olw'okukola buli kalimu konna akalungi kaleme kukuyitako. Nabagambye mu duruusu zaffe ezikulembedde nti olaba ahlu dduniya beeteekateeka olweteekateeka olutagambika. Bannanyi sizoni, aba sizoni z'enseenene beeteekateeka, aba sizoni z'emmwanyi beeteekateeka,
aba sizoni yemalako omwaka beteekateeka, aba sizoni ya hijja abavuga abadereva beteekateeka, abatunzi b'engoye z'Ekiyisiraamu bali mu butale mu nsi ez'enjawulo bonna bakuŋŋaanya basobole okufuna akasente. Kati no ibadaati ezinakuyamba ku nkomerero Allah baakuwa sizoni eno nga zigenda kukubisibwamu, teekawo buli mulimu gwonna gw'omanyi nti osobola okugukola. Nga hadisi bwe yajja gye twalabye era nga muyo omulimu ekigambo ekigamba nti ya baghiya alkhayri aqbil, buli anoonya ebirungi yolekera, teekamu buli kyonna. Wa ya baghiya sharri aqsir, era gwe ate akola ennyo ebibi, ayagala ebibi weekomeko ku luno kendeeza. Walillahi utaqaa'u minan naari wa dhalika kulla layla wa dhalika fi kulli layla. Allah alina abaddu baate okuva mu muliro buli lunaku mu Ramadan. Kati omwezi bwe guba guzze ne kusangawo togugayaalirira. Sheikh Ibn Qayyim ne Ibn Baz bagamba ekigambo. Ibn Baz yagamba la a'lamu amala min al-fara'id a'zama Allahu ajrahu mithla siyam. Imamu Ibn Qayyim ekigambo yakyoga ne Sheikh Ibn Baz yagamba la a'lamu, ze simanyiyo amala mulimu gwonna min al-fara'id nga guli mu mirimu egy'obwetteeka a'zama Allahu ajrahu, nga Allah yayinjiwaza nnyo empera zaagwo mithla asiyam, ogwenkana okusiiba. Kitegeeza Allah bw'aba akuteekedde sizoni eyo n'ogituukamu, tukendeeze ebibadde bitutwalako obudde bw'okusinza. Obudde obusinga bwonna tubuteeke mu kusinza mwezi gumu gwokka, tubeere nga biidhnillahi tabaraka wa taala bw'olyawo tugobolola ebyengero eby'edduniya khalisatan yawma alqiyama. Nas'alu Allaha an yuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yarda, innahu waliyyu dhalika wal qadiru alayhi, wa an yuballighana ramadana wa an yu'inana ala anfusina wa la taklina ila anfusina tarafat ayn, wa alla yudhi'ana fi dunya khalisatan yawma alqiyama, wa alla yatrukna lishaytani العدو المبين، وأن يوفقنا وأن ييسر لنا جميع الخيرات الدينية والأخروية، وأن يمن علينا ببركاته وكراماته وفضله وإحسانه، وأن يتوب علينا ويتجاوز عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. نعم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. نعم. Naam. Baba tebalidde haramu. Omuntu yenna wazaala abaana aba haramu akakatibwako balabira. Kati bano bamuyambako ne bamuggyako emmaali ku mpaka ne bagiwa abaana bali balina okulabira, baba bamuyambyeko. Naam. Emmaali terina weeremwa kubagabwa mu mbeera yonna. Tewali emmaali weeremera. Ddamu ekibuuzo olutayambulire. Omu, babiri, basatu, bana, bonna si bawoowe. Abazaala omukyala we si muwoowe. N'awoowa omukyala n'azaala omwana owokutaano oluvannyuma lw'okuwoowa. Abana kati amaze okuwoowa, kati omukyala we ekisooka omusika asooka amufunye.
oluvannyuma lw'okumuwa yayingidde mu basika alinayo omusika ogwo anti olwo njigaba kati njigaba ate njigaba osuna emaali njigaba ssebo kati oluvannyuma lw'omukyala nga tutunuulira abaani abalala bayinawo ayinawo taata we ayinawo maama we ayinawo bannyina oba baganda be bwe babaawo nga tugiwa baganda be oba bannyina oba taata we oba maama we waba tewali nga tugitwala mu ggwanika ly'obusiraamu. Abaana baani? Abaana si babe, abaana ba mukyala. Waladu zina la yarithu, omwana w'obwenzi takola ki? In fact waliwo n'ambuzza ekibuuzo ekyo kambasomere fatwa wano gye muwadde abamanyi gye baamuwa abadde sheekhe Ndikyo. Abamanyi baddamu ekyo kyennyini ekibuuzo ky'obuzza. Baagamba waladu zina, omwana ow'obwenzi, la yunsabu ila zaani, tebamuwa musajja ya mwenda. Okiraba? Fatakunu hadhihi albint, kati ono abadde ambuuza ani amugaba. Fatakunu hadhihi albint, kati oyo omuwala bimanzilati malla aqribau laha, abalibwanga atalina baluganda lwe bonna, min jihati al-ab, ku saidi ya taata we. Fala yakunu laha waliyun min nikah, omusajja oyo yamwenda tagaba mwana wadde n'omulundi n'oku, ne baba yazala abaana bo bonna nga bawala talinaako gwagaba. Okiraba? Fi nikah min aqaribiha, mbooluganda olw'omusajja teri yamugaba mulala. Fayakunu waliyuha huwa alhakimu almuslim, agaba omukyalo oyo omuwala ye imaamu omukulembeze w'abasiraamu. In kanat fi baladi islami, waba ali mu nsi ey'obusiraamu. Wayadullu ala dhalika, obujulizi hadisi erimu Abu Dawuda ne mu Tirmidhi, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, nabiyya agamba fasultanu, omukulembeze waliyu man la waliya lahu, yagaba atalina amugaba. Wasahaha wal Albani fi arwa al-gharib. Fa in kana fi baladin ghayra islami, bwaba ali mu nsi eteri ya busiraamu, qama mudiru al-markaz al-islami maqama al-hakim al-muslim, bwabeerawo omukulembeze w'ekitongole kyonna eky'obusiraamu akola ng'omukulembeze w'obusiraamu. Fayakunu huwa waliyuha fi nikah, naaba nga yamugaba. Bwabeerawo jamuiya yonna ey'abasiraamu agikulembera, yagenda nagaba omuwala oyo. N'olwekyo emmaali egabibwa etya? Egabibwa bwetyo. Omukyala waafuna n'abooluganda abalala abasigadde, ab'oyo omusajja abatali abaana, kubanga abaana si babe. Naam. Allah namsasa namulungamya nasiramuka naye famire ye neskara netumuwa linnya lya Abdulaziz. Allah namsasa nasiramuka naye nakola emaali naye nga famire neskara nga busula siraamu sharia bigaba bityo. Tubiwa abaana be bazadde abasiraamu, bw'aba tazadde baana nga bigenda mu ggwanika ly'obusiraamu. Tumutegeera kujja kubanga waliwo olupaseeka eyasomesa naga nti singa omukyala bamuwoowa oluvannyuma lw'emyezi 6 nga kwazaalidde, kubanga shaliya gyemanyi kintu kiti. Ebyo ebibuuzo bibiri byawukana. Waladu zina tumumanya tutya, n'omwana azaaliddwa nga emyezi 6 giweze alamulwa atya. Biba bibuuzo bibiri. Kiraba? Omwana bw'azaalibwa, ekitono ky'ebbanga ly'omwana okuzaalibwa myezi 6. Kati omukyala bw'azaalirewo nga omwana asusiza emyezi 6, oyo omwana abeera wuwo. Kitegete? Na. Yazaala abaana n'abasatu n'abazaala nga tannabuuka, n'amaana azaala abaana abalala nga oyo. Twasoma wano eno nti okugaba emaali y'obusiraamu waliwo omuteeko gw'osobola okugaba nga teguli ekimu ekyokusatu. Kale ekimu ekyokusatu ekyo bw'oba nga abantu bajja bakyali bato, asobola okukibagalira mu ddaala eri oba bano abalala yazaala. Abalala be yazaala nga tannaba kuwoowa asobola n'obbawo emaali ennyingi nga akyali mulamu, yonna gy'ayagala agibawo.
twabagamba wano nti bawe ekyoyagala kyonna ng'okyali mulamu. Balabirire obawe kyonna kyoyagala, tewali agenda kubuuza ku kyebawa ng'oli mulamu. Kyonna kyoyagala obba ng'okyali mulamu kibawe, kubanga abaana gwe wafuuka ensonga y'okujja kwabwe ku nsi. Era kyobala twagambye nti okakaatibwako okubalabirira. Era mu shariya ne boogana okubalabirira bakusiba mu shariya ne bakuggyako essente ze balabirira mu mpaka. Kyobala n'oli mukkiriza nti baba bagaba tareka ne bagamba ono talabirira abaana abazaasuulasuula katumenyeko emmaali emu tutimogole tugiteeke mbali abaana mugaye kikkirizibwa, kubanga kimanyi shariya bw'ozaala abaana ab'obwenzi n'ogaana obbalabirira ekusiba ne kikuggyako emmaali ku mpaka obalabire. Naye bwe bituuka obbafumbiza tobafumbiza, bwe bituuka okusikira tebasika. Lwaki? Wapapiriza ekintu ng'obudde bwakyo tebunnatuuka kati okimmibwa. Naye bino ebisigadde ebyensi bawe. Bw'oba oyagadde bawa kimu kyakusa tubawe, tewali buzibu. Allahu akbar. Otyo baba kolaja Allahu akbar. Oba wudde agisulaabo abooluganda babiri beeyagala ne beezaalamu abaana. Ali abo shariya bagamba etya? Okiraba? Abo bayingira mu wetwali tusoma wano nikah. Nikahul fasidu, nikahu enfu. Ekiragere obufumbo obufu la yatarattabu alayhi ahkamu sharia. Tewali tteeka na sharia lalimu libufuga kubanga buba bufu. Era ne babutegeddeko olunaku ne babusazaamu. Tewali wadde etteeka n'erimu eribukwatako. N'olwekyo bwe buba bufumbo bwali bufu era okusikiranga nti wakola ki? Tewali wadde. Okiraba? Tewali wadde kubanga obufumbo bubadde bufu. Obufumbo obufu tebulina results. Babulaba ng'obutaliiwo kye bakola. Babulaba ng'obutaliiwo ddala. Tebalina nabo bakyogerako ekyo. Maama wano tewali awo tewabadde. Era bagamba bikomaawo buli omu agende lulwe. Tewali. Kiraba? Tewali kimutugamba kyonna wadde okisiinyaako ogenda kukyogera otya. Pozi baba bakuttire bwere mu sharia. Baba bajja kuttira bwere. Aba wa halali yennyini. Aba wa halali wennyini. Okujjawo nga tagambye nzikiriza naye wagamba nzikiriza halali mbadde musaagiramu wallahi onsanyusiza nkuwadde muwala wange nzikiriza neyanziza agenda bugenda atwala butwazi mmotoka n'amugjayo awaka ne bateesa ku mahali nga bagenda ewaka waabwe oba omumuwadde. Nabbi yagamba sallallahu alayhi wa sallam thalathu ebintu bisatu jidduhunna jiddu wa hazluhunna jiddu. Oba obadde oyogera okakasa biba bikakase, ne bw'oba obadde osaagamu era biba bikase. N'agamba annikah wattalaq warraja. Ogamba nti annikah wattalaq warraja. Ogamba mukyala mbadde nkuddidde baasi ne bw'oba obadde osaagamu kiba kiwedde. Ayinza okufumbira akatooke nga kuliko akati k'akabaala akatadde mu kinyoobwa kano kampaliriza okuddira baasi oba omuddidde. Raja ateriimu kusaagasaaga. Nennika nkutadde nno ggwe baganye okumpa omutwe gw'engege ate ndagamba mutwe nkutadde bagamba eyeemu talaka eyeerumye. Okiraba kati haji ng'otidde nogamba nti nkuwadde muwala wange namwe temuli mu kusaaga. Okiraba? Namwe temuli mukola ki? Kusaaga. Era sheekhe yali asomesa Omumisiri katambi katambula nnyo ng'asomesa abaana omwana ng'amugerezaako nkuwadde muwala wange omwana nga kabiltu nzikiriza. Okiraba? Omusomesa yamala kumubembeekeza naye nga kale gamba kati mutadde kale mutadde muwadde talaka n'amuta. Naam. Olubuto naam.
Nika ntuufu naye omwana tayingira ekyomwezi 6 la kino yahi ekibagera omwezi 6 be bayingira mu bufumbo nga tewabadde lukwesikwesi lwonna naye kati ekyo ubadde lukwesikwesi yahi mubadde mukola lukwesikwesi namwe nga mumanyidde ddala katwanguye nika kinagenda okwabika nga balime tumanya kati olwo lukwesikwesi lwo terukkirizibwa naye oli kyekanze bwekanze ngazadde bagamba omwana wuwo. Naam, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Obudde bugenze nnyo Sheikh Abdurrahman. Naam. La. Bw'oba olabye omukyala abaffe negundi egiwambuza ku muzikiti waffe Kawempe oli yambuziza jjojjo sekawuli yakisomye ekibuuzo abange bwe mbanjogereza omuwala kinkakatako okumubuuza nzikirizibwa omubuuza nti oli bbikira tolozangako oba waluzaako ne mugamba okkirizibwa munnange ng'ogenda okuyingira mu nsonga zo mubuuze tewali taabu kati noono kyagamba ekirala era kifaanako bwe kityo nzikirizibwa okumubuuza gwe taatawo bakuzaala mu halaali oba bakwenda bwenzi bw'oba onoonyereza bibyo tewali buzibu ani agaana tafutishi tewali agigaana okunoonyereza usula gy'ogenda okuwa naye okumubuuzaawo ye yennyini bakwenda bwenzi oba babawo maamawo bali bawo kati kigambo kizitowa naye bw'oba obuuliriza ebbali n'ozuula toyagala awo tewali buzibu naye nga shariya yo tekugamba nti ugende ng'okola ki omubuuze ka busimba kapiira taatawo baali bawoowe oba tebaali bawoowe naye bw'oba omubuuzize shariya teyinza kugamba mbu okoze ensobi munnange baba mulimu abantu abatira ddala ebintu bwe bityo nga bagamba sitwagala kuleeta ntala bintu bwe bityo okyaba idhan aga masala hakikatan abamanyi bagaleeta mu fiqihi aga waladu zina ne batuuka n'okubuuza hali yuslihu li wadhifati limama am la bakiteeta mu bitabo bya fiqihi agwana okubeera oyo omukulembeze w'abasiraamu oba tabeera omumanyi ne baleeta ebigambo nga mulimu abagamba tasobola tabeera kuba bajja kumugamba nasabu oba n'agigoberera bajja musingana maiba ng'alina ayibu eri emabega kati bagamba oyo taweebwa bukulembeze wasahihu annahu ya ekituufu abeera omukulembeze kubanga ye wala taziru waziratun wizra ukhra tovunaana omusango gw'abalala guno omusango gw'abakadde bwe tegukwatako kati shariya tesobola kuvunaana ono omwana musango gw'abakadde ekituufu kiri nti abeera omukulembeze era kyobola omwana yazaalibwa ku mulembe gwa nabbi wakati wa Sharik bin Sahma ne mukyala wa Hilal yali omukulembeze w'e Misiri nga omukulembeze asembayo ddala waggulu ku mulembe gwa Uthman wakana amira ni Masra yali mukulembeze w'e Misiri amukulembeze ku kifo ekyawaggulu ddala omukulembeze w'abasiraamu olwekyo abaagala obuuza mubuuze sisobola bagaana naye والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين